Sheikh Habib Kajimu, Muganda wange Sheikh Sulaiman Gugwa, Deputy Ambassador wa Uganda, Kingdom of Saudi Arabia, abasomesa bange Sheikh Ismaili Rukeberwa, Sheikh Chinobe ne principal waffe omulungi gwe tutajja kwerabira, Deputy Mufti mutabani wange Sheikh Bukenya, muto wange Director wa Sharia mu ofisi ya Supreme Mufti Professor Abdul Hafidh, abakulu b'amasomero mwenna abali wano, Sekagale wa Al-Khulafa ne banna abalungi bokola nabo, Wahija nkulabye, bamasheeke mwenna bannange, abazadde b'abaana baffe bano abalungi n'abaana baffe mwenna abafuuse ensonga y'okukuŋŋaana kwaffe wano olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyasanyu nnyo eri gye ndi okubeera omu ku bagenyi abayitibwa ku mukolo gw'abaana baffe olwaleero nga Al-Khulafa etongoza okutikkira okusooka okwa Thanawi mu ssomero lino ettendekero eryatongozebwa Ministry y'enjigiriza mu ggwanga lyaffe erya Uganda, ate ne muto wange Professor Abdul Hafidh akakasizza nti neeri litambula bulungi. Ne ttiimu ye yonna eya Al-Khulafa olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakoze okubeera nti mu kitundu kino kye tulimu ekyandejje Lubugumu bayongera enkulaakulana ku ggwanga lyaffe erya Uganda n'okuzimba ettendekero lino ery'enjigiriza. Njagala tubasiime mu linnya lya Uganda, ate tubasiime mu linnya lya umma olw'omulimu guno ogw'ettendo. Amasomero gakolebwa era si kipya okugamba nti oli yakoze essomero. N'ekyensuubira ekikulu, essomero lisomesa ki? Naye Director w'ebyenjigiriza bwe yakakasizza n'agamba nti omusingi gw'essomero lino gulimu ebintu bisatu. Gulimu okusomesa eddiini ate mu nsomesa entuufu, gulimu okusomesa ebyenjigiriza y'eggwanga mu nsomesa entuufu, ate gulimu n'okuyigiriza eby'omukono. Nkakasa bannange nti ekyo buli munnayuganda kye yeetaaga, era njagala obbakakasa nti tewali yejjusa ng'aleese omwana we mu ttendekero erifaananako bwe riti biidhinillahi taala. Era mu nsonga Sheikh Ismaila gye yayogeddeko ey'obwetaavu obw'okwongera okukwatira awamu okw'ebyenjawulo, era njagala omukakasa nti insha Allah tujja kufuna bwe twongera okutambula ffenna ku nsonga y'okukulaakulanya essomero lino biidhinillahi taala. Ensonga ey'okubiri, obubaka bwange njagala bugende eri abazadde ab'essomero lino n'amasomero ag'enjawulo agafaananako bwe gati. Abazadde njagala okuboozaayoza okubeera nti mwalonda okusomesa abaana bammwe mu ssomero erina emisingi egy'esatu egyogeddwako erya Al-Khulafa, era mbakakasa nti biidhinillah temujja kubeera nti mwejjusa, kubanga mwateeka abaana bammwe mu ssomero eribatendeka Allah subhanahu wa ta'ala agamba ki era abaagalamu ki, era n'ensi yaabwe ebaagalamu ki. Era olwaleero abaana bammwe bano be mulaba abatikkiddwa balina omusingi omulungi era bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe eri mmwe ng'abazadde n'ensi okutwaliza awamu. Obubaka bwange obwokusatu njagala bugende eri bamusaayi muto bano
abaana baffe era njagala mbuteeke mu nnyingo nnya mu bufunze. Ennyingo esooka, olwaleero tuli wano tujaganya olw'okubeera nti mumaliriza emisomo gyammwe egisooka kaŋŋambe ku nteekateeka y'eggwanga lyaffe erya Uganda mu ngeri ey'okugabana ebyobufuzi. Kubanga Uganda tukimanyi nti omwana bw'amaliriza senior 6 awo keeki y'eggwanga aba asobola ogigabana mu kifo kyonna. Era bangi be tulabye beesimbyewo ku bwa pulezidenti naye nga balina senior 6. Njagala mbalamira ebintu bino wammanga. Ekisooka, abazadde bammwe mwongere okubatunuulira mu ngeri ey'enjawulo. Olwaleero kye mutuuseeko oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala kirimu omukono omunene ddala ogw'abazadde bammwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an nti Allahu alladhi khalaqakum min dha'fi, Katonda yabatonda ne mujja ku nsi mu mbeera ey'obunafu. N'ovaayo ng'okaaba ensi ogyekanze tomanyina ogenda gikwata otya, tomanyi kirimu. Agamba nti thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, n'otandika okukula mpolampola, oyavudde, otandise okwetengerera, abantu basanyuse nnyo nga kinene nnyo okuba nti oyimiridde, n'otandika okutambula, n'otandika okukula n'ofuna amaanyi. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, okula n'ovubuka nga bwe muli olwaleero muguraduwetinze, mukuba ekifaananyi ng'ensi ebali mu maaso era n'ekitangaaza mukiina ekirungi. Agamba naye oluvannyuma ate lw'okubeera ab'amaanyi, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, abazzaayo mu mbeera ey'obunafu n'obukadde ne butandika. Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha, atonda kyaba ayagadde, akola kyaba ayagadde nga bw'ayagadde. Okumanya kwonna yakwesigaliza n'obusobozi obusembayo. N'ekyo njagadde mu kino nti ekiseera kye mulimu ky'ekyamaanyi, ate ku sayidi y'abazadde babbwe balabika nti ate bo batandise okudda ate mu mbeera ey'obunafu. Kaakati mutunuulidde mutya abazadde bammwe nga muli mu kiseera eky'amaanyi ate nga bo Allah atandise okubazza mu kiseera eky'obunafu. Abaana bangi awo bakolerawo ensobi, era nsonga evuddeko abazadde bangi okubonaabona. Omuzadde asobola okubeera n'abaana ng'ennamba abala nnene naye nga bambi ku bonna, azibya nga tewali amukubiddeko kasimu, azibya nga tewali amuyambye oba kumanya byetaago bye. Bwe bubi bw'ensi gye tulimu, naye temubeeramu abo n'abajja oluvannyuma lwammwe n'abalala abawuliriza ebigambo bino. Ekyo nkyogedde ku sayidi y'abazadde. Baayitamu bingi, temubajjukizanga embeera embi gye baayitamu ku lwammwe, mubajjukizenga bibasanyusa, good moments ze baalina nammwe. Mujjukire akaseera mubeera mu ssomero, omuzadde najja olw'okuba ali mu mbeera mbi ne weegaana n'omuzadde wo, n'ogamba banno nti weesiye muzadde wange. Oluusi n'oyagala odduka omulabira ebweru, banno baleme kulaba nti muzadde wo kubajjiddemu ku booda oba kagaali. Byonna babigumiikiriza naye mubeere baana balungi mu kiseera nga Allah subhanahu wa ta'ala atandise okubawa amaanyi. Ekyokubiri, y'ensi gye muzzeemu oluvannyuma lw'okumaliriza okusoma. Nkuyisa okumaliriza kubanga mutikkiddwa. Kiki kye mugisuubiramu, nayo ki kyebasuubiramu? Ensi bingi byebasuubiramu. Esuubira nti omwana asomedde ku al-khulafa, aba n'eddiini, aba yeebuuzibwako ku ddiini ne ku byensi, asobola okuyunga abantu nga batabuse, tajja kutabula bali wamu, n'ebirala bingi. Mubeere abatuukiriza ebibasuubirwamu nga mukozesa tools ze mufunye mu ssomero lino, era mubeere bambasada ab'essomero lino abalungi. Naye ate mwe byemusuubira mu nsi, oluusi musobola obifuna ne mubifunirawo, oluusi muyinza obutabifuna oba okubifuna oluvannyuma. Bakubiriza
nti mubeere bagumiikiriza kubanga bangi bw'obanga gwe olina diguri omaliriza senior 6 saagala ogambe nti bikomye. Dr. Hafidh already amaze okuba inviting ku Mbale University mweyongereyo mubeere nti musoma mukendeeze ku bakama bammwe nga Shehe Guggwa bwagambye buli iri mu bwogi w'amaanyi. Professor wagambye wano nti aze namaze wa professor nayongeddeko omanya nti okendeezezzaako ku bakama abo naye buli wobeera ng'olowooza nti anze kati maze senior 6 kimala kubanga nsobola n'okwesimbawo ku kifo ky'obufuzi oba ekyobukulembeze waggulu oleseeyo bakama abo bangi nnyo neŋŋamba kendeeza ku bakama abo nga tokoowa kusoma. Omaze kino soma diguri weyongereyo waggulu neno tubalinze mu klabu y'abadoctors insha Allah mubeere bamalirivu mujja kubeera nti mukituukako kubanga eno tetuba na bujja tufuna Dr. Hafidh gyekiri nti atufunye dokita omupya tunyiige atwongera kusanyuka era bannange tubakubiriza temukomaawo ne mugamba ngu nno tumaliriza. Ekyokusatu kyebalaamira kyekyammwe kennyini tuvudde ku bazadde ensi ebasuubiramu ki mugisuubiramu ki naye ate nammwe kennyini okubeera nti nno mweyongera okwekolako wadde okwetendeka nekutaba kusoma busomi ne mwetendeka ne mwongera okubeera nti nno mweyisa mu mpisa ennungi. Nze lwaki nsanyuka nga nnyimiridde ku mukolo ogufaananako bwe guti kubanga mba nfunye omukisa ogubagumya n'obbongera essuubi nti obuufu bwe mwayitamu bwe twayitamu bwennyini nammwe bwe muyiseemu era mba mugumu okubagamba nti wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Teri kibeetunuuliza nga mwenyooma nga mulabanga abatalina kye muli ate nga muli buli kintu bwe mubeera nga muvaliwinga kye mulina era nga mukitegeera bulungi. Nga muganda wange Sheikh Guggwa Sheikh Ismail bonna ye babategeezezza twayita mu buufu buno Sheikh Ismail aseeka ne Sheikh Kinobe twasomera ku Bilali naye kyekinkende ekyempulira ekimbulako nti oba nsobola okwejjusa olunaku n'olumu nti nasomera Nsotoka Islamic School ne mmala nenzira ku Bilali ne mmala neŋŋenda emisomo n'engimalira Madina Islamic University nga nsobola okuba nti ndi sheekhe naye ate gavumenti nempa recognition ndi ambassador mu ggwanga lya Uganda ate ndi mu mawanga ag'enjawulo ate ndi special presidential envoy era mu ggwanga lya Qatar. Kino njagadde bagumya nti musobola okubeera ekyo biidhinillahi taala ate ne mubeera n'ekisingawo. Kyenjagala insha Allahu taala okusemberayo nakyo yembeera gye tulimu ey'ebyobufuzi mu ggwanga era kino bubaka bwange obusembayo bwe bwokuna eri abali wano mwenna n'abataliiwo ng'abasiraamu era nga bannayuganda. Tugamba nti al islaamu diinun wa dawla. Obusiraamu diini naye ate egatta ensi ebyensi n'ebyenkomerero. Kiba kikyamu bw'omusiraamu okulowooza nti obusiraamu kitegeeza kwekuumira mu muzikiti mwokka na ibaada na bya ddiini byokka ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yabasuubiza nti yabawa khalaqa lakum ma fil ardi jamia ebiri mu nsi byonna ebisumuluzo yabibakwasa. Kale kyetutegeeza bwe tubagamba nti eddiini egatta ebyeddiini n'ebyobufuzi tubagamba nti temwekuumiranga ewala naddala mu kiseera kino ekyobukulembeze ekyokukyusa obukulembeze oba okulonda obukulembeze obupya mu ggwanga lyaffe ku levels zonna. Mbakubiriza okubeera nti mubeera involved mu byobufuzi ate participation yammwe ebeerenga erabika. Oba oli awo ejja kubeera ensonga eyongera abasiraamu mu ggwanga lino okwongera
okugabana ku keeke y'eggwanga nga bali recognized nga ne contribution yaabwe mu ggwanga erabwa era etegeerekeka. Kyensembyayo nakyo nga kitundu ku ekyo nti bwe twogera ku by'obufuzi omwana avudde wano tosuubirwamu kubeera nti gwe muntu akuma omuliro nti abasiraamu tetusembera batali basiraamu, abasiraamu ffe tuli kino nabali bali kino nga towangalira mu ggwanga eririmu amawanga enzikiriza ez'enjawulo. Ekyokubiri nti laga nti eddiini ekuyigiriza okulumirirwa eggwanga lyo era kanfundikire n'ekyafaayo ekiri mu hadithi ya Abu Huraira nga kyembasibirira abaana baffe n'abatuwuliriza abalungi. Ekyafaayo ky'abakyala ababiri abajja ewa Nabbi Dawuda alayhi salamu ng'abakyala abo buli omu yalina omwana we, abaana bato. Omusegere gulyako omwana omu, bwe gwalyako omwana omu ne wasigala omwana omu bamaama babiri. Kituufu buli maama alina okuba nga yali amanyi omwana we, naye baakayanira omwana ono asigaddewo, buli omu n'agamba nti mwana wange. Ne bagenda ewa Nabbi Dawuda alayhi salaamu abalamule, n'asaba okunnyonnyola. Asooka omukulu n'annyonnyola bulungi nnyo nga ne bw'oba gw'ogamba nti omwana wuwe. Bwe yatuuka ku muto byamulema okunnyonnyola ng'akaaba bukaabi, ate nga okunnyonnyola kuba kwetaagisa oba obujulizi. Nabbi Dawuda alayhi salaamu omwana n'amuwa omukyala omukulu yannyonnyola obulungi. Omukyala omuto ne bava ewa Nabbi Dawuda alayhi salaamu n'ajulira mu kooti eya Nabbi Sulaimaani mutabani wa Nabbi Dawuda alayhi salaamu, n'agamba nedda simatidde. Ne bagenda ewa Nabbi Sulaimaani alayhi salaamu n'abawuliriza. Omukulu n'annyonnyola n'omuto n'annyonnyola. Kaakati bwe yalaba ng'okunnyonnyola era okwoli kusinga naye ate ono alemeddeko, n'agamba nti nze nfunye okulamula okutuufu kwe ngenda obbalamula. N'agamba muleete omwana oyo mundeetere ekiso musalemu ebitundu bibiri. Omukyala omukulu n'asanyuka nnyo era n'agamba nti waakiri bamusalemu ffenna tufiirwe. Omukyala omuto n'agamba nedda, oba kibituuse awo waakiri bamumuwe. N'akkiriza yaafiirwa omwana agende ewa mukyala mukulu, waakiri omwana asigale nga mulamu okusinga okumusalamu omwana afe nga tamanyi nti mwana we. Muli mutima ndowooza ng'agamba tomanya buliba olwo alimanya nti nze maama we. Nabbi Sulaimaani alayhi salaamu bwe yalaba ekyo tekyamulekera kubuusabuusa kwonna nti omwana yali wa mukyala ono omuto atayagala mwana asalibwemu, nti buli omwamu bonna bamufiirwe abeere nga bamukutulamu bibiri. Kyenjagala mu ekyo ye Uganda yaffe mu kiseera ekizibu kye tulimu eky'ebyobufuzi, buli omu agitunuulira atya. Bw'olaba munnabyabufuzi ng'agitunuulira yatukutulemu buli omu atwaleko ekitundu, oba ffenna tufiirwe, oyo tutawaananga kuyimirira mabega we. Manya Uganda tagyagala. Naye omunnabyabufuzi omulungi ku levo yonna tayinza kukkiriza ggwanga kubeera nti nno lifuna obuzibu asigala munnayuganda era nga Uganda emuluma. Era mu ekyo abavubuka temukkirizanga mu mbeera yonna oli obbakkirizisa okwetaba mu kwonoona kwonna mu ggwanga nti kino kigaanize sifunye kyenjagala, mwekalakaase mwonoone kino oba mwonoone kiri. Sigala ng'oli munnayuganda yagala eggwanga lyo, ate ekyo gwe musingi omulungi ogw'essomero nga lino eryakulafa erisomesa eddiini n'ebikwata ku nsi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyiza ku mukolo gw'abaana baffe, abaana bano abawe obuwanguzi obw'olubeerera. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Sibo yokusere sukuyanziza nnyo. Akaseera kana hagenda okuddaho sebo nga tusaba Katonda kuva mu kifo kwe kuteekako abaana bano ejjoloozi zino basobole okuba nti ate batuuka. Era nja kusaba mukadde wange Mushirif abeere ng'asoma abaana abo okusinza ku darajaati zaabwe
era wewa n'ebirabo inshallah. Tusalisa okumulaba. Imam Kyeyune jangubuza ku mukulu mukulu kubanga oyinza okuba Imam Kyeyune jangubuza ku njegwe mukulu manyisibo yekwese kati asasudde Tusalisa okulaba. bwe bayisa be Madina Imam Kyeyune teyazze kakati Amaze najja. Badde mmanya ali wala ngenda wala kusomesa. Ne mugamba nga bogenda okusomesa. Kutadde naye kubanja. Wazze asasudde. Era abana tugenda okutikkira. Abamu bagenda dda mu university. Era ono Lukumani yavudde Nairobi. Oyo Lukumani oyo. Omulala Osmani Sengoba ali Egypt. Era muganda wange oli amukiikiridde Baba Juma na Tioli. Oyo. Abo bo bagenda dda. Bino bisomesa tewali kusirika, tewali kuzikiza. Tuliko kunaizinga ba head teachers baffe Hajjat Sharifa Nabanja ne Hajjat Khadija Nambatya. Mwebali nnyo. Haji Mboya bakusudde. Mwebali nnyo. Sebuna Haji Mayanja wali. Haji Mayanja ali. Abdul Majid. Al-Majid wali. Mashallah. Ambassador ngambye tugenda kutambula ffenna tunoonyeza abaana ba Misikala bagende okusoma mu universities ez'enjawulo inshallah. Ate ekigambo kye tekibaamu nnyo tekibiramu naddala ate si ffe tugenda banoonya mutunoonye aneetuulako funa oluso ogenda osaawe nga budde bukyayo bwe mutatunoonye naffe tulina ebizibu ebikola ki ebitumala atwala omukisa guno kutandika okutikkira baganda baffe kayogere. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن وقت التخريج. سو مكادو وفي أمغني مكرو. أبايزي بفاغو. twagala bakoneko stampu era nga professor yabakoneko stampu. Abayizi baffe abo basomere bati yakulembedde abayizi abo bonna yekyambadde Muhammad Sharif. Takbir. Omugeni omukulu okusigala mukadde waffe omugeni omukulu kajje abeerenga amukoneko stampu. Nzadde wo bawaali simanyi. Abasinze yafunye 89.9 average mark. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Asimbera inyawo okudda ku Seka Salimu. Omwezi waffe owokubiri yesembajwe Lukumani naye yafunye first grade. Takbir. University in Nairobi. Lukumani. Omwezi waffe yazeeko Yesubuga Usama Muhammad. Takbir. yafunye first grade. Okay. Aji Prowali. Oyo mwana wa Seka Ismaila Njuki. Ngobi Mikdad. Mwana wa Ngobi Mikdad. Okubejinja. Yafunye first grade. Masha Allah. Takbir. Omwizi eyazeeko Ryan Kayondo. Banange ba cameraman wala watalabana Yesu Kristo bakola. Kayondo naye yafunye first grade. Oh, Masha Allah. Abazadde mujja kufuna insha Allah bagenda kubaoneka wala omukolo guno. Omwizi eyazeeko mukulu we omulabye Ibrahimu Kayondo. Omwizi eyazeeko Ibrahim Kayondo. Abaganda bali nnyo. Masha Allah. Abazadde b'abaana bano mwe muli insha Allah. Omwizi eyazeeko Yesali Abdullah. Takbir. Omwizi eyazeeko Yebwanika Muhammad. Debwanika baliwo bangi nnyo wano naye oba yaliwa. Bwanika Seguufu. Imamu w'Eseguuku y'oyo. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
omuyizi yazzeeko ye Rahma Namukwaya Waiba. Masha Allah. Omunagiro ngulaba webuli nnyo. Barakallahu fikum. Hajjati Teacher Lugoba yango twambaliza abaana bano. Yango bambaze Teacher Lugoba. Aha. Omuyizi yazzeeko ye Firdaus Abdul Mu'min Nalukenge. Gusia. Omuyizi yazzeeko Usama Kiza mwana wa Kadhi. Mwana wa Kadhi. Usama Kiza. Masha Allah. Chenjojo. Omuyizi yazzeeko ye Salim Abdul Latif Sekisambo. As usual. Takbir. 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 Oyo omulabi. Kakati musera kino. Yeso. Waliwo head teacher ayagala okusiima abaana bano. So nga ate twagala n'okusiima wange. Mukadde wafajje wa Uthman. Uthman omuyizi wafali mu Azhar. Jangu ssebo ejjumba ujambali. Jambali. Nsaba head teacher Lugoba ate naawe gy'osiime abaana bano nga n'abasomesa baffe ofiisi egenda kubasiima. Inshallah. Abakoze ebyenjawulo okusinga kuba naawe. Okay. Aha. Soma erinnya mwawe nnyo ambasada ng'akyaliwa amukwasa ekirabo. Osama Muhammad. Osama Muhammad bakusiimye. Sali Abdallah. Kayondo Ryan. Ibrahim. Kasumba Hassan. Sebo. Nalukenge Firdaus. Twibaza nnyo bannaffe Lugoba High School mwebale nnyo mwebale ddala. Zuhra Uthman. Ekirabo kyatwalina mpaya ku omwana omuwala ekiteseemu vaibu. Omwana omuwala. Haji Pro. Azze ewa mukwano gwe. Ensebo omugenyi omukulu nga tumaliriza tulina wano abantu abakoze ebyenjawulo mu basomesa baffe. Tulina omusomesa asinga okukwata obudde ng'ate mukadde waffe Sheikh Salim Kasaka. Sebo jangu ofune ekirabo kyo. Sheikh Salim Kasaka musomesa waffe Katwe Nuru. Abasomere Katwe Nuru Sheikh Semwogerere. Akwanaganya ekyempisa Sheikh Muhammad Kiyimba yejje afune ekirabo ki. Sheikh Kasaka we yazze. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oyo musomesa waffe naffe yatusomesa mu primary Katwe Nuru Islamic Primary School. Ate kati asomesa abaana baffe. Ate era ne Sheikh Kiyimba musomesa waffe Katwe Nuru. Era naye twatandika nabo essomero lino mukadde waffe Sheikh Sulaiti Byombya asomesa wa Lugha Arabia. Sheikh Sulaiti Byombya wa Imla. Hafdh wa Imla. Omusomesa waffe ate nga head teacher amanyi waje tuvudde Mr. Hassan head teacher. Nawe jangu Mr. Hassan ambassador akwatako mu bugalo. Obubaka bw'okusiima mwebale nnyo ambassador akubye olw'okukola emirimu gya Kulafa Islamic Secondary School. Era obubaka obwo nabo mubumwe inshallah ta'ala. Sheikh obubaka obusembayo era ofiisi yasiimye akutta omuzindaalo Saali Mahmud Lubega Musanzi. Kati
era yekolemu omulimu omuzina nakuwasa Ssekanjoki naye keyekolemu omulimu agiyita tagiwoomya yagiwoomeza dda agiwoomeza twagala okubategeeza nti mu butongole Kismu Tahfidh yaggulwawo taamu eno alhamdulillah era mwenna abalina abaana bwagala okukwata Qur'an nga bakulu setukwasa bato ate kubanga yamalako sabia oba P7 abutulaniriza bajje tongere okubakwasa Qur'an y'ekitiibwa. Amina. Njagala okwongera okusiima omugenyi waffe Dr. Rashid Yahya Ssemuddu n'abagenyi baffe bonna abaddewo olwaleero mwebalire ddala okuba nti muzze. Njagala okusiima bannyinaze okuva ekibibi abaakedde kutambula Baba Safi n'abayigga ne Rukayya ne Kiyaga mwebale nnyo namwe mwebalire ddala okuva ewala nga neshe Nadia Baba Lia nawe tukweyanziza waawe webale nnyo nawe webalire ddala Sheikh Jalaluddin nawe njagala okwongera okwebaza nawe webale nnyo era webalire ddala ab'emizikiti mwenna abo bali mu bannaffe mwebale nnyo okujja ku lunaku luno olwaleero mweyongera okukola omulimu guno sobola okubanga tusiima okubasuka Allah subhanahu wa ta'ala abasomesa baffe mwebale nnyo mwebalire ddala insha Allah ta'ala bandu ya Sheikh Abdul Aziz Kikambi ne Sheikh Alina Amatte babaliwa wenda babanjulira balidize Sheikh Abdul Aziz Kikambi oyo yakulya Kismu Tahfidh insha Allah ta'ala omugenyi waffe omukulu tweyanziza ssebo naye nga bakuma ekifaananyi n'abaana bano bali kibala mujje sayidi wano musigase ebyafaayo musobole okumanya nti